Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebbanga lyonna ngenda kutenda omusajja gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne ttiimu yonna gyakulemberamu ekibiina kya National Unity Platform. Omanyi lwaki? Abasajja n'abakazi ku kibiina kya National Unity Platform abatwala obukulembeze bwakyo babala ebyobufuzi babibala mpiki ku mpiki. Ekibiina ekigatta amawanga ga Africa ekimanyikibwa nga African Union kivuddeyo ne kiyozayoza omukyala Samia Suluhu Hassan okuwangula akalulu k'eggwanga erya Tanzania. Ennaku z'omwezi nga 29 eggwanga lya Tanzania lyagenda mu kalulu, era akalulu ako bassebo ne bannyabo tekajjumbirwa Abatanzania tebaakajjumbira. Oluvannyuma lw'ova ne bagamba tugenda kusibira ekikookolo akalulu ako. Ku lunaku lwennyini lwe baali balonda Abatanzania batandika riots in different parts of Tanzania. Era omukyala Samia Suluhu ne kabinenti ye baakola olukujjukujju okubaako obufoofofo obumu bwe baalonda. Kigambibwa ku bantu 3 n'omusobyo abalina olulonda mu ggwanga erya Tanzania, abantu abaalonda baali tebawera na 3,000,000. Results zagenza ofuluma ez'akakiiko akatwala ebyokulonda mu ggwanga lya Tanzania nga bagamba nti omukyala Samia Suluhu yawangudde akalulu ako n'ebitundu 98 ku buli 100, 98% of the votes. Kino kitegeeza nti oba oli awalabika ku ballot yabaddeko n'omu, sinakindi yabaddeko ne bapapetsi be nga wolaba eno Museveni, waleeta Katumba Oye, waleeta Munyagwa, naye nga tukimanyi they cannot even make 5% of the Ugandan votes. Abatanzania nga bakyekalakaasa, nga bakyakambidde, bakyalemedde ku nsonga egamba nti oyo mukazi kikafuwe otuddamu tufuga. Ekitongole kya African Union ekikulemberwa omukulu amanyikibwa His Excellency Muhammad Ali Yusuf avuddeyo n'ayozayoza omukyala Samia Suluhu okuwangula akalulu ako. Just a few days ago, before congratulating Samia Suluhu, this same gentleman also yakola kyekimwe Cameroon na congratulating omwami amanyikibwa nga Paul Biya okuwangula akalulu ke Cameroon. Lwaki ntandise video nenkugamba nti nja kwongera nnyo okwewuunya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine? Abasinga muyinza oba temutegedde yeno ensonga. Omuntu yenna agoberera ebyobufuzi yandibadde yeebuuza lwaki Kyagulanyi of all people bazza meeting the past 4 years ever since nga babbi akalulu ke mu 2021 abadde ta meeting abasajja nga aba African Union. Now kino kikuwe answer lwaki Bobi Wine abadde ta meeting abasajja abo, because akimanyi abo bandya nabo. If any person expect African Union to come out and condemn the killings in African countries, then you are doomed. Kubanga bano bagabana bonna. Ensonga lwaki Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'obukulembeze bwa NUP bo bwagamba togenda tulabako mu bo bukiiko bwa Africa, because bano abayaye baliira mu sowaani yemu. Kyovula bojja mulabamu European Parliament nga European Parliament kyakavaayo okukola ekiwandiiko ng'egamba akalulu ako tekaategekebwa mu mazima na bwenkanya, era bo nga bo bakavumirira African Union, ekitongole ekitwala amawanga ga Africa. Abasirusiru bavuddeyo bo bakongratulatinze. What is this for the mean? Tambuza video gwandaba.
bampita simple. Kino kitegeeza kigwe omufirika ali eyalaba video eno. What does this mean after the European Parliament coming out and trashes the election in Tanzania? Then the African Union comes out and congratulates Samia Suluhu. What does it mean to you, an African watching me from whatever country you are watching me? What does that mean? This clearly speaks volume that we are on our own. Even those committees we think that we are supposed to help us, the African Union, blah, blah, whatsoever, never at any point sit down and ever think they will come out and blame the injustice that is being caused to Africans. You will only hear the European Parliament talking about those. But African Union, a body that we expect to come out and start to talk about these injustices, they will just come out later on and congratulate that same person who has done evil to the Africans. What are we left with as Africans? I'm talking to each and every person in Cameroon. I'm talking to each and every youth in Tanzania, in Kenya, in Uganda, and all other countries that are facing the same problem we are facing in Africa: dictatorship. Don't you ever sit down and think of an organ like African Union, because these people eat on the same plate. These people sleep in the same bed with each other. Their major aim is to make sure that they make Africa a very poor and bad continent. So, we only have ourselves. We only got ourselves to fight this out. Do you get what I'm saying? We only got ourselves. I only pray. My only prayer is that the worst does not come to our country, Uganda. Because what I'm saying, we are likely to have the worst in Uganda. Tanzanians were demonstrating. We did not see any civilian with a gun. And trust me, one of these days, as we head to polls in Uganda, as we head to polls in Kenya, don't be surprised when Africans get tired and hold guns. Because enough is enough. Cameroons have been demonstrating peacefully. Tanzanians have demonstrated peacefully. You could not see any Tanzanian holding a gun. And trust me, you will see an African holding a gun in any of an African countries, because enough is enough. And trust me, it will be bloody. I don't know whether it will be Uganda, it will be Kenya, it will be some other country, but trust me, I'm telling you this. One day we shall have the hugest and the biggest genocide in the whole world. One of these days. Because Africans, after seeing African Union endorsing, congratulating Paul Biya, just a few weeks after congratulating Paul Biya, they see you congratulating Samia Suluhu. You are piling something on Africans' heads, and trust me, they will explode, and it will be worse. That was a video by Peter Simple.